celebrity track kwoli Allen Cruz devotional camera bera bulungi nnyo kubanga ensonga zonna zina tuzikwasaganya bulungi nnyo. Facebook Allen Cruz, Instagram Allen Cruz official hoba mfuna bulungi. We're proudly sponsored by Kushona Designers bakafulu okuyingiza engoye mu Uganda naddala ezo ez'abakyala Gomez gatako n'ebitete by'abagole nawe mwennyini ayagala okweyazika oyambala omaloze eyo bayite mukko ojja kuba otegeera enjawulo. Olunaku olwaleero omusana gwaka gwatulabira ebweru wa Kampala omusana gwaka ene Kampala gwaka mungi nnyo naye ate ekitulemesa kukola Allen Cruz bwe manasazeewo ne ngamba ati katukwate ebigere twolekere akabuga akatono naye nga kalimu abantu abali talented akabuga ak'emakindye yewasangibwa amaka makulu oba yewasangibwa ekkolero ekkulu gye tukolera ennyimba za Eddy Kenzo oba giyite big talent gye tuli olunaku olwaleero era ng'ennyimba nga tubaale oluliko training number 4 olunaku olwaleero ku YouTube wane Uganda training number 4 lugenda lwambuka milioni 3 kitegeeza nti musajja ali talented ate nga alina amaanyi lwa trending for over a month number 1. Wow. And again the yambuka y'abaana just bazinambo zinyawo it has 30 million in a week. The official video are trending. Audio are trending for like 2-3 weeks. Video nejane trending for a month. We've been there, man. Tata Maya, gwe muri owulira otyanga buli lw'obuyimba lw'ofulumya lwe trending. Kitwala ki? No, it's a blessing. It's a blessing from God. It's a blessing from God. Mukama Katonda yasinga okumanyi. Singa omuntu akubuuza Tata Maya n'agamba nti omuvubuka omuto ayimbira wa ne Uganda akola atya sente mu nnyimba ze ku YouTube oba online mwenga abaludde abalina experience mu kintu ekyo. More content kasitoweza content nga ne basubscribe abangi n'ofuna viewership to get the money. You make the money automatically. Yeah, man. More viewers, more subscribers, more money. Onakolera lwa mukaaga olunaku olw'omukaaga ku weekend obeerawo tesooka otubulire bw'ozuukuka ng'omusana bwakacya bwe butolaba omusana mu ddinisa kiki osooka okukola? Okwebaza Mukama for a brand new day and then we are freestylers. It depends on the program. Yeah, man. Bwemba nyina program okuntambulira kweyo bwemba nga mbadde olunaku luli okay I just start from there. Oli taata azannya n'omuwalawo nga wakazuukuka? Bw'abanga babaddewo era bwe babanga babadde bankyaliddeko bakeera mu kisenge kyange every morning bwe bakeera ino so of course. Omupiira nga kwotadde ne bufirimu ku byombi ki ekisinga okunyumirako mu biseera bye by'eddembe? Omupiira of course ene muntu bonna byamizannyo nnyo na olumu nakuulirako ng'ogamba nti waliwo oluyimba olumu lwalinamu ka vaasi ng'ogamba nti okusoma just mpapula bupapula naye ate nga omufuzi asobola okuba omulungi ne waba tasomye asobola okuba omufuzi omulungi. Teri mufuzi mulungi just omukulembeze byanjawulo. Okay. Abafuzi bafuga abakulembeze bakulembera. Rulers rule and leaders lead. Kenzo oli mukulembeze? I'm a leader. Big talent tugende ku muziki. Big talent yonga big talent saa zino olinamu abayimbi bameka? Akati essaawa eno tulinze esewa a New York abo big talent crew mind tulina big talent crew then the record label so byawukana mukaawo katono naye nga so far engeri gye mbadde I'm going through a lot abayimbi nali nabapozinga muko osobola n'abaaliwo nesooka nembapozinga nembagomanyi yabba malira obudde I'm going through a lot it's all about time so kamwe nga bwensooka nzivunukaga n'amavunike okuba oluyimba lwa Semyekozo and this is my first interview gye tusoose tuulamuko wano. Kenzo, I want you to break down this song Semyekozo. Semyekozo yani Semyekozo alina kuba muntu kuba mpulira n'ebweru n'omwana omuto omusanga agamba nze ndi Semyekozo omukulu omusanga agamba timu Semyekozo. Let's break down this word
and Okuyimba. What did you mean by the word semyekozo? Nze nganze yaluyimba na meaninga semyekozo yakolamu. Omuntu omukozi akola n'abamu n'akecolo akatono oba akangi nga mugezi. Waliwo oluyimba nti baliyita gutujja lulimu balavu niga basemyekozo kati abantu abasinga bagamba bw'omusajja yenna bwe yayita semyekozo nga bagamba yetayagala kuwasa nno like you know ebyo byabwe nze bwe nti bwe nakireceiving nganze buli muntu mutonzi era kirizibwa otondawo buli muntu asobola okuleeta agamba nti black kunza meaninga bantu oba bifudde fe ne tugamba nti black ategeeza strong and beautiful, you know. Yeah. Bwe kijja kuwandiika ennyimba zo Kenzo, do you write your own songs like gwenga gwotula n'owandika oluyimba luno n'ogenda mu studio oyita mu process ki ng'owandiika ennyimba zo? Do you freestyle? No, it depends. Sometimes I freestyle, sometimes I think. So kisinziira mood weba yimiridde. Many people say Kenzo bw'akola ennyimba ze azitwala ebweru ne masteringa n'akomyawo wano. But abamu ne bagamba but oyinza okugendayo n'omugamba kakodiyo kikakozesa n'atakubuulira ye ate ezize ziyitamu zifuuka international. Kenzo nga tuli wano kakodiyo kikokozesa ennyimba z'okuyitamu abo abasajja? Akakodyo ke nkola ka music, I sing different. My art is different. Nze nyimba ebintu byange ngo bowulira mbanga asaagane nga ndi serious. Ate abamu babeera bo nabo nga bwe bali kati mukama yamanya gago si magezi gange. Omwana akola atya oluyimba lwekuba ku trace kwezo zi trace zi MTV nga tulanga Uganda tulabayo Kenzo yekka yakubayo? What does it take like omwana yetaaga kukola ki? I submit. Nze bwe nkola oluyimba ndi submitting. They also have to do the song and submit. Oluganda lwo kyogamba nze obutakubwa nnyimba zaabwe it's my problem. No, betaaga obbazibulamu k'amaaso. Bw'okola oluyimba genda ku Trace website, you submit your song on that web email. Oba ojja kufuna response. Birimu okuteekamu ssente? N'ebirimu akasengejja. Waliwo lwe nali ku shemu ya TV wane Uganda nga ndaba omuyimbi bamuyita Harry Song omu Nigeria n'agamba omuyimbi yenna if you can't pay DJs, if you can't pay promoters, you can't pay bloggers, you can't pay TV presenters, n'agamba you're out of the game. Nti eno business nga business endala. Kati awo neneebuuza ekibuuzo, omuyimbi alina kusasula ba presenters ne ba DJ okuyitamu kiyina kuba kitya? At least g'obaddeyoko nti kituufu omuntu yalisaanye asasulwe then waka atambule atuuke gy'oyagala. Nze ndowooza kisinzira enkolagana gy'okolaganamu n'abantu ne waakawo. Kuba nze nkimanyi mumulina ennyimba nnyingi zemukuba nga temufuna nkweyadde n'ekikuba okuva mu bayimbi. Waliwo ennyimba zemukuba nga ziva Nigeria endala Congo nga n'abayimbi tebamiitingangako. So even the good content matters. You need to concentrate on work. Ebisigadde is history. Ebisigadde bijja bugi, but what matters is a good content. Wayimba oluyimba ne Awilo. So bribing nsi yonna. Wayimba oluyimba ne Awilo. Netugamba nti netutegeezebwako nti video enaatera coming soon. What happened? Yagenda e UK. Ate nze nendwawo okugendayo okitegeera. Kati awo tubeera nga tuli in between. Oba okitegeera. Yeah. Kyekyaleeta obuzibu distance. Simple as that. Nenga oluyimba lwagala nnyo. Era buli kaseera abeera ngamba we do a video. Yeah. So temunakola video? Oluyimba tubaale luliko ensangi zino. Tweyagale. Lunyumira omuto lunyumira omukulu. Tusooke twogere ku verse gye wasooka n'okuba ensi tenneemazamu bla 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 something like that. Concept n'empandiika gy'owandiikamu oluganda lwo n'omukubi akubira ebidongo. Okikola otya taata? Kuyiiya bwongo.
bongo okutula wansi n'otetenkanya n'omala nnyo. It's a blessing, it's a talent from God. Sometimes ononya ne bw'okinyonnyola n'obulwa. It's a talent. Kyogamba Kenzo weewuunya okuba nti now you crossed. Otulamu awo ne weewuunya nda omuntu asobola okubuuza how did your music cross from Uganda to other countries oba mu nsi yonna nga tolina answer yakumuwa. Anjirina na creating something. I created a piece of work and people loved it, and that is the message I was sending everywhere. Lwaki buli tiimu ebeekola challenge y'oluyimba lwa Kenzo? Lwaki buli omu addressing oba buli omu bw'olaba abaana bw'olaba abantu abakulu buli omu akola challenge ennyimba zo? Ayambala bw'olaba abaana bambala ng'abaana ba ghetto, bw'olaba abantu abakulu bagenda nabo mu ghetto. Concepts zino do they first come to you okukikola? Batambulira mu concept gye nagiramu. Abantu ebiseera ebisinga tebatera kujja na new idea. Creating is a big problem. Kati bo balaba video eri gye nasookerako okukola ndowooza ne bagamba Kenzo bw'ati bwakola ebintu bye. Winning formula. Kati baba bagala okukolera akantu bakaleeta bakakola batyo. Obulusi ne babiyitirayo nga biri bityo what can you do? Nennyinayo n'endala nga baghetto kids bali mu masuuti ziri mu miliyoni 17-20 nga bambadde masuuti. Singa omuntu aba akoze challenge yo, because I believe you're a big star, abamu tebasobola kutukako, abamu tebalina namba yo, but I believe many challenges zotanalabako ate nga gye ziri eyo wansi buli omu ya shooting eye. Bakikola batya? Olina kujja n'otusindikira email banogenda mu Instagram n'otuposting oba ku Facebook. Eddy Kenzo buli omu ali verified. Any verified account ng'eriko Eddy Kenzo yange. Send a message. Bw'aluleeta no ku big talent. Nakyo kikola. Wano kikola nnyo. Nawe waleetawo. We start from there. Amasaka kids abakoze video eri mu training number 4, and of course bwe tuba bakubeera fair bakuyisizaako eggaali abaana ba Masaka kids bakuyisizaako kuba I saw the video ng'ogiwanise mu lunaku lumu ng'erina miliyoni, and I was like wow. Olowooza lwaki abaana abato beegomba nnyo okukola ennyimba zo? Abaana abato beegomba nnyo okukola ennyimba zange because I'm a blessing from God, you know. I'm a good soul. Sibalinaako buzibu, mbaagala nnyo. I want to see these kids grow. Njagala okulaba abaana abato nga bali happy. Abaana abato ye future, ekyo nkimanyi. Mbapulaningira nnyo, mbateeka nnyo mu nnyimba zange. I simplify my lyrics zange nzisimplifyinga nnyo ne ziba nnyangu okitegeera. Kwegamba I think about them a lot. Era bwe baba banjagadde ebintu byange, it's not a surprise. Bwe mbalowoozaako nnyo nde wakaido. I believe that video ya Masaka kids wagirabyeko. Baji ndetera nze najja uploading. What's your best moment in that video? Like buli omu naye mwennyini baba bakoledde video obeeramu ne part gy'ogamba nti okay kano ka part buli lwenjirayo no video nziramuko nenzayo kimeka. What's your best part in moyo video ya Masaka kids? Video njagala from the beginning omwana afuwa akantu to Emma oyanyimbira bamuyita Emma. Bona like I really love every moment. Oluyimba olwagadde engeri gye lutambuddemu, speed engeri gye lutambuddemu. That's a big song, bro. Big tune. That's Uganda's #1 tune today. Twakuwulira ng'oleeta Akusaimu ne tumumanya. Watuvumbulidde omwana omupya Astain, producer wo mupya, mwana muto. Bw'omulaba tosobola nakitegeera nti yakoze oluyimba olwo. Kenzo, abaana bano obajjawa? And how gatiza okubelievingira mu muntu, because you guys bwe mulaba ono omwana Astain yakoze oluyimba, you can't believe akuyitako ne wano nga totegedde. Kituufu, nze njagala nnyo abato. Njagala nnyo, I respect God. Omanyi Katonda bwe yakola abato, buli generation ejja ne idea. Buli generation ejjanga esinga kwebaddewo amagezi. I'm sorry to say, that's the bitter truth. Abato bajja ne technology nga mungi, bintu baba biraba bulala, and that is it. Kubanga bo bali muki, bali mu current, bali mu future yaabwe. So oba olina okumuwuliriza n'owabula muwabule nti awa wandikoze mboti, but you have to listen. Okkiriza bano abaana okusalirawo bano ba producer abato nagamba nti Kenzo nze awoŋŋaanye sigenda gikuba bwenti. Of course. Era bwagamba ekyo neddo gambira okay. Olabo kino tambula nti let's try kubanga nange byenkola. We try.
we take a risk tugamba kino katukikole tutulabe nekikwatayo kyekisinga okumalamu amaanyi kyekisobola okumalamu amaanyi n'ogamba nti this breaks me down nempulya nga olunaku lwange lufudde kino nekifudde bwe ndaba abantu nga basiga obukyayi okusiga obukyayi okwo abantu okuspreadinga obukyayi mu bantu kiruma nnyo kimalamu amaanyi njagala nnyo okulaba abantu nga bali happy nga buli omu ayagaliza munne nga buli omu musanyufu mu kakategole ke kati bwe ndaba omuntu nga agezaako okupulling others down I don't like it. ku nsonga ezakutuukako oba the saga that happened n'okwawukana and right now omuntu yandyagadde okumanya Kenzo yaguma Kenzo ya moving forward Kenzo ali mu mbeera ki ya moving on nabivaako byonna nabita ndi okay. tukulamba bifaananyi by'oluusi otera okupostinga maya nga muli mwembi bwe muba munyumyamu ne muwala wo maya does she miss Amal? Yeah, of course 100% era mubuuza nnyo naye embeera eriwo yeeyo tewali kyakukola there is nothing we can do. tokwata nk'okkubo n'okwata maya kumutwalira Amal oba n'okubira ex waffe n'omugamba nti njagala maya amitinge ku Amal. Tukyalina communication y'amaanyi kimaya story za communication eri off temunyumya temwogera Facebook mwena mwe blocking. Some blocking ako it's not blocked at all. Tuline Eddy Kenzo muyite musuuza ali so talented musajja wa maanyi and I believe abavubuka ba regime eno buli omu yatugulira ettala n'ogamba buli muvubuka ali mweno regime Kenzo yamulaga nti osobola okikola kugina emyaka edda abantu balowoozanga nti omwana okulinnya ennyonyi n'agenda n'ayimbako ebungereza Germany olina okuba ng'ofulumiza alubamu ennyimba ng'eziwera olina okuba ng'okikubye ennyo naye natandika okutravelinga just ku stamina ba stamina neyanimba nemikoye nenyongera akasolo nulya netutandikira mpaka kati just few years back. So kutubule ku mikwano gy'olinako egy'aba celebrity bano abatali baawano egi international omwana gy'ayinza gye bamanyi abaana baawano gy'ayinza owulira n'agamba waawa I wish nange mbeerako n'emikwano bwe gityo aja abayimbi bangi bani waliwo ne videos enyina ku gundi nga ndina abo bonna bagidde nankozeeko nabo Wiz Khalifa yansindikirako video wagiraba nga n'abala bangi benjogera nabo beekooni I talk to a future obeera nabo ne ku WhatsApp munyumya. I talk to them. Okay. Wow. Ekintu ekiyitibwa omukisa kintu kinene era kintu kikulu buli omu akyetaaga mu bulamu. Awo enkubuuliza abantu boogera ebigambo nti wano mu Africa bw'okola ekintu ekinene abantu balwawo kikkiriza abantu ne batandika ebiboozi nti oyo alabika agenda mu masitaani ekyo tekisoboka oyo alabika agenda mu nnyanja tekisoboka Kenzo akawangula atya biiti tekisoboka emboozi ngezo bwe zigwa mu matuugo. How do you react? Nseka busesi banga Katonda bw'amala okukola emirimu gye ate abantu n'emirimu ne bagiwa sitaani ate nga bo bennyini bakeera kusaba naye nga ate tebabirivingira mu gwe basaba mpozi nga babangamba nti ngenda mu malogo nga nabo bagenda naye baba tebagendayo they know how powerful God is. So ndaseka busesi what can I do? Oyina abaana babiri ab'obuwala wandyagadde babeere bayimbi. Mukama bw'abasazeewo omulimu guno ngwagala nnyo ogw'okuyimba era omwana wange bw'ayimba naddala nga byayimba abitegeera I'll be grateful. Twalabye muwala wo Amal nga awugga okwekutulako obwekutuzi ku Facebook etugamba bino kitaawo abimanyi bino nti omwana kafulu mu kuwugga. Ayagala nnyo okuwugga from day one. Kuva era ddala gaalina ndowooza emyaka nga akaweza ndowooza nga mu kitundu ebiri okuwugga bwe bulamu bwe ayagala nnyo okubeera mu kuswimming era ne bw'aba akaba n'omugamba will take you for swimming
asirika. I'll take you for swimming. Kasita omugamba tugenda mu swimming abadde akaaba asirikirawo. What are those memorable kuba omaze ebbanga tomulaba biki ebyosinga omisinga amaluko n'ogamba byonna that's my blood and we are few so kako kagolodi biki byemusinga ozannyamu naye amaalu nga everything tuzannyira ddala bingi. Maya asobola ki? Maya anayimba? Maya simanyi mukama bwaye abasazeewo naye Maya asoma nnyo Kurani amanyi ne chesi nakubamu kati ne mu keyboard katono. Education system ya Uganda ogirabawa kuba kati oli muzadde olina abaana. Education system ya Uganda ogirabawa Kenzo? Sijagala naddala masomero gaffe gano aga bulijjo ndowooza international schools zezina system ennungiko naye bino ebyaffe ebya bulijjo byakumalirira abantu budde. Nze naliko n'ebitabo 21 in fact 22 had 22 books nga tusoma okuva ku political science ne tugenda ne tusoma simanyi fine art Luganda ne tusoma simanyi teacher simanyi biology ne batusomeza history ne batusomeza biki sima 22 books nga zigenda mutu ogwo. That was too much so sibikirizamu bulungi ndabanga bingi. Muwala wa mutwala mu international school? Muwala wange ali ku Tauhid Atoli naye yali mu international school naye kati ali ku Aga Khan gye bamutwala. Oluzungu n'Oluganda gwe muli owulira ki ekisobola okutuusa omuntu ki ekiri mu richa? Oluzungu n'Oluganda nze ndowooza buli muntu olulimi lwe tusobola omutuusa gye lulina omutwala kubanga Katonda teyali musobi okututonderamu nnimi zaffe. Gwe kasita obanga omanyi olulimi lwo ne community yo osobola ogikozesa okubeera successful. Bino ebisigadde bijjoozi. Lwe wagenda okumiitinga president olina ensonga nyingi nnyo I believe ze mwayogerako nga zikwatagana ku music. Ebimu ku byemanyi ku Diamond Platinum nti eri ewaabwe government yamuyambako n'okumukulira ku videos z'abayagala because of promoting ensi ye. Gwe bw'ogenda meeting president ensonga ng'eyo mwagituukako? Twabyogerako naye engeri gy'omanyi nti nze nandyagadde nneme kuyambibwa namukimugamba general kati bw'aba ayamba alina kuyamba ffenna. Abantu abatayagaliza bangi era gye bali mu nsi ab'emitima emibi. Engambo zibatandise zitambuza nti Kenzo yakoze festival naye Museveni yamuwadde ekifo kya bwereere buli kimu bamuwadde kya bwereere. How true is that? It's not true. Mwasasula kololo kifo kya million 3 twawayo deposit balance tugenda muwa era ne receipts zikweziri ku internet twaziteekako nga tuwulidde room oyo. Festival eno etegeeza ki? Ki ekigenda okuba ekikulu? Etuusa mulamwa ki? Erimu mulamwa ki? Why should someone come? Fun. Mulimu okunyumirwa. Ku ssente ezo omuntu waba agenda kunyumirwa kuva ku makya mpaka kiro. That's enough. Gomanyi okubanga that's too much fun. That's so many musicians. That's a lot of entertainment for only that money. Bayimbi kyaba betu expecting okulako kola lunaku abatali bawana. Nkyagira nkyakwasaganya mu wiki esembayo mu mwenjo babulira ani asobodde ani atasobodde kuba abantu bali busy. Nenja kumakinga sure nti tufuna bayimbi wano bajje batusanyuse. Of course tujja bafuna. Dressing code tugenda kwambala tutya? Twambala nga abajja mu festival, twambale kanzu makoti okunyumirwa festival theme eriki? Freestyle buli omu kyayagala kasita olira nga oli comfortable nakyo. Tulinawo face painting, tulinawo biki. We are going to do all that. Kirizibwa okubeerawo nga weeyagala mu ngeri eyakabe. Abayimbi wano bwe bagenda okukola concert kanga guno omwezi gwaffe oguli mu festival mugenda kukola concert. Abamu basazaamu ne bagamba nti guno omwezi gwonna sikyalina we nnyimba. Kenzo wakikoze otya? Era sina we nnyimba naye ngenda ayimbirako Sindi olwaleero. Kasho yakoze ekintu kyebambi ng'omuntu
organize bulungi show yo olabira ddala nga ekintu kye kirungi for the first time a female artist to stage a show in a cricket oval. There is no way we can't support wadde nga nyinayo show, but I have to be part of it because it's a very big thing to see a female artist stretch that big. Yeah. Mukyala kyasinga okuyimbira obulungi e Uganda gw'owulirira eddoboozi n'ogamba ono omukyala eddoboozi nga ddungi. Mba gye banyimbira bulungi naye Namakula ayimba bulungi nnyo. Ennyimba za Rema nnungi nnyo. No, the vocal mulungi nnyo. Limba kiro singa okwagalula Rema Namakula. Zonna. Awo enkubuliza Kenzo bw'oba otugambye nti Rema Namakula ayimba bulungi. Ebbanga lye mwamala mwenna nga muli ba mukwano mulina omwana kale mwasobola okuza abaana. Lwaki temwatuyimbira yadde n'akayimba n'akamu? What happened? Mwali busy mwenna? Tuyinza okuba nga tetwayimba babiri naye nga ate nakola naye ennyimba nnyingi ezisinga ezimu na limu. Bali balinze okuwulira ku ddobo. Ekyo twakituukako twali tujja kituukako naye budde Mukama n'abukatingira awo. Engambo zaatambula nga bagamba Kenzo yatya okuyimba ne Rema because yatya Rema ayinza okuyitawo n'agenda international n'amusukkulumako ayagala kulya butaala yekka. Tugamba nti omukulu lwe tuli musanga ali bitunnyonnyola. Naye nze nali mbeera naye mu nnyumba y'emu nga bampandikako kino bamuwandikako kino tutambulira wano tutambulira wali. How can you block someone? How can that happen? Baba tugane muko ku studio. Nakayimba n'abantu bangi. Nyimbye n'abantu bangi, nyimbye ne baani bonna. Ne muko ku studio batugamba Rema bwe yalaba Kenzo bwe yalaba nga Rema ayimbye ne Two Face. Kenzo n'agamba annange n'asigaza omukyala. Rumor, I don't talk cheap talk. I don't get engaged in that kind of kati wano ekintu kye tulimba kiyitibwa holocaust. I don't go there. Okay. Nkulaba wano bw'oba omuntu wa kamera bwe zoominga obulungi. Oyambadde Tanzania, oyambadde Kenya, kuliko Uganda wano. Ekiraga nti oli East Africa ojagala. Olimba ne Diamond Platinum chichi. Tukula ne Harmonize kat Platinum chichi. Tujja kola one day one time. Buli kimu kibaamu n'obudde. Anytime we will do. Oludde okolayo oluyimba n'omukyala wano e Uganda. Tugenda kolayo. I will do song with someone. I will do a song with someone anytime, any day. Omuvubuka ayagala oyimbako naawe. Ayina kukola ati, ayina kubanga ayimba ki, ayina okubanga ajidde mu vibe ki. Ayina okubanga azze n'ekipya ku table. Ayina okubanga naawe ozze nga mutuufu weetaaga buyambi. Mukisa gusanga yesegeze. Okunywa n'okulya ku bibiri kiki osinga okukozesa? Ndowooza omuntu yandibadde anywa nnyo okusinga. So okunywa kukunyumira nnyo okusinga okulya. What's your best perfume? Tusinziira. Anti kati ebiseera bisinga mbaamu odiscoveringa perfume. N'ogikozesa ate n'owulira nga obeeruddewo nnyo n'ogikyusaamu. Twabadde tuli awo ku social media. Clip n'etambula. Tips nga ategeeza nti ye yayigiriza Kenzo okwambala obucupa. Buno skinny jeans. Netugamba nti bwenzi n'engamba bwe naakusanga nja kikubuuza. Is it tips ze yazireeta? Nawe n'ogamba nti nango ndeeterayokko. Yeebale. Ye yanziza. Bw'aba yazireeta n'ampa. Yeebale omulimu. Nga tumaliriza tugende ku festival and tusooka otwongere kikye tugenda okusanga ennaku z'omwezi. Ennaku z'omwezi jja kuba 28th of March. Kolola ya Strip Kenzo Festival. Kunyumirwa. Kino kyaffe ffenna okunyumirwa, having a great time together. From morning to evening. Fuluma yingirawo nate wali buzibu. Osobola n'otambulako mu kibuga n'oddayo abantu bagenda kuba mu nnyonyi bali biki. Osobola ofuluma n'okomawo. Bajja kuba ne band. Ate nga kubanga buli ticket ebeera scanned machine. Era bw'odda bateekawo buteeswa ne bala ticket number ng'eraga collecting oyingira. Kino kigenda kuba kya lumu oba n'omwaka ogujja gye kiri? Ndowooza nja kikola nga every year.
every year kati nasimbudde tetugenda kuddamu kulaba concert za Kenzo tugenda kulaba nga festival njakola nga festival emu kiki wagenza okulaba mu concerts zino too much of anything is bad. We've been doing it for a long time. And I'm in a position to do a festival. I'm a very big celebrity. I'm celebrated. So it is time to do things that are going to be achieved. Achieving abantu bangi, not only me. Abantu abagenda okukola ku mukolo ogwo bajja kuba abantu nga 2-3 bonna buli omu basobodde okutwalira abaana b'ekyokulya nga blessing evudde ku Eddy Kenzo eggwanga liba ligenda mu maaso. Do you believe you're leading the new generation Uganda music industry? Realistically, that is it. Nga tuvudde ku oluyimba lwe tulina olukutte eggwanga mu Babiro. What's coming up? A lot. There's a lot in store. But mostly to make sure that now I'm stabilizing one. I will do more for international. And then would have time at it to come over to help the new generation, to help the new kid coming up. Yeah, I'm going to introduce some artists. I'm introducing new artists soon. Oyogera ki ku career Patricia empya owa Ghetto Kids? Twamulabye atandise okukola ku TV. She's brilliant. Era nsaba okwebaza mwebale kumuwa platform. Mwebale kumukkiririzaamu. I believe she's not going to disappoint. She's one of the cleverest people I know. She's a humble soul. She has a good heart. She's very understanding. Like she's a blessing, and that show, this show is gonna be big because you're working with a clean heart person. Do you believe social media is the way to go? Bwekijja ku promotion naddala abantu abali mu entertainment n'abali mu business endala. Eri abo abali ku social media is the way to go. Eri abo abali ku social media. Abali active. Abatali active ku social media nabo gye bali and they need another way of advertising. But area abaliko ku social media era abali active, it is important. Odetinze ku muyimbi nga nawe oli muyimbi n'omanya nti ba entertainers bali bwe bati walizemu okwagala okudatinga omuyimbi? Yeah, it's not about Moyimbi. It's about personality. It's not about Moyimbi. It's about personality. Muntu nga yo muntu. It's about personality. Omuntu waba yisiza bulungi, why not? Should you expect very soon okwanjula okukyala nika ebintu ebityo? Not sure. Siri sure. Nyinza n'okugamba nti nedda attention enfuna nakuyita nti jangu tulabe. You're now focused on music. Yeah, but anything can happen at any time. Newo fulumira omuntu yandijanga watabu ninga uwa atigwa navuddewa. Bukala kyobo obusinga okunyumira. Omukyala omuddugavu omweru wakataketake. Yenna. Kisinziira kasitamba nga nyina kyennabye. It depends. Okyagala okuzaala ku baana. Of course. Nyina abaana babiri nandyagadde mbenga na 5. Wanje ada tata maya bannange oyagala bana 5 nga 5 inshallah tatu zinezire ku mubiri zo zitegeeza ki ezimu za Katonda na music sinako kirala eno tasbih eno yasin. This is my signature and in music. Singa lucha kumachanga muwala wagenda kwanjula nakuletera omwami nga si musiraamu abayina okusooka ne beesootinga nga bo ne boogeramu ne bajja ne mbabulira byenjagala ne tunyumyamu byoyagala bino kubanga bijira okkiriza omwana we atali musiraamu okutwala omwana w'omusiraamu okufuna omusajja atali musiraamu bakkiriza ne bagenda mu maaso. Njakwebuuza kuseeka. Njakwebuuza kuseeka. Maseeka bateekawo amakuli. Njakwebuuza kuseeka. Ebintu ebimu munnaye bitusukkako ne bigendako mu ddiini. Njakwebuuza kuseeka nti bubanga baba mbuuziza ekibuuzo bwe kiti nkiddamu ntya. Njamubuuza. Okay. Nga tumaliriza. Kinzitoweredde. Okay. Nga tumaliriza. Buli kisiibo kisiiba. Si buli kisiibo nali bbanga eriwerero nabadde nyina alusaze nga zamaanyi nga nsiiba mu katono olumusobola. Maya asiiba ongambye ayagala nnyo kulwanya. Abadde muto
yakatandika okukula kuba kati mayi n'emyaka 8. Singa muwalawo akuleetera omusajja nga mwavu nga talinaamu kasente naye ng'amwagala naye ng'ate mu maaso eyo omusajja eyo ne bw'omutunuulira olaba era n'akataala teri era nga ne future teri naye nga gwe olaba maya gw'ayagala ate naawe oyagala muwalawo. Okwagala bwe bugagga, essanyu bwe bugagga. Avo nno mwesuneeko kino kye baddamu. Nkubulira mazima lwakuba abantu tebamanyi ensi it's not about money. Wadde sente tuzeetaaga era buli muntu yandibadde azifuna. Nze nandizagadde akola ennyo azifune nnungi bw'obanga ozikozesezza bulungi naye si buli mugagga nti musanyufu kitegeera. So omuwala bw'ajja naganza ono gwe njagala ng'awulira essanyu lye lirimu oyo baleke banywa amazzi gaabwe bagasuulire bagasiibire. Osobola oteekamu akasente mu relationship eyo omulenzi n'omubuumingamukko taata n'ofukirirawo n'ovugirirawo ensimbi. 100%. Kasita wanga mwana wange ali happy, I will put in the money. Bye bitukozesa. Muli owulira omwana obutaba na mwana mulenzi kikulumiriza mu mutima? Tekinnumiriza. Omwana yina mukama gw'abandetedde oyo. I don't mind. Kye ekirala kye wandikoze nga tokoze music? Nandisambye omupiira. Ng'ogyeko omupiira ng'ogwo tubimanyi era obikola. Omulimu. I'm a businessman nandibadde omusuubuzi era senga nze omu ku basajja abasinga osuubula mu kikuubo awo. Kenzo omusuubuzi. Senga nze omu ku basajja abasinga obunene mu kikuubo awo. Obwongo bwa business olina bungi. Bungi nnyo. Era naye n'olaba engeri gye nkikolamu. Bino ebintu olina okuba nga olina obwongo obubikola. Onyumirwa okulunda? Ndi mulunzi nnyo. Ekyo ky'ekintu ate yo na hobby. Njagala nnyo okubeera mu bulunzi, faamu, kulima, kulunda. Ekyo kyange nnyo era gye bujje mudduka ekiseera nga Kampala mundabako kato. Singa omuntu akubuuza Kenzo ozitowa bugagga bwenkana ki? Anti simanyi otegeeza ki. Ng'ebabala abazungu ne bagamba nti Wayne Rooney azitowa obukadde 4 obwa pawundi. Kakati Kenzo ozitowa otya? Andi kati olaba nze obuzito bwange bulamu okitegeera. Bino ebisigadde bikwatagana n'ebyensi tunoonya kusurvivinga but as long as ndi mulamu mba ndi muzito buwumbi na buwumbi kubanga abali balina obuwumbi bw'ensembe nga baafa tebalina kintu kyonna. So me am heavy mundi mugagga mu bulamu. Yaman. Bw'oba onyigidde omukyala. I don't know how much is enough money. Bw'oba onyigidde omukyala nga musula wamu obusungu ne bukulinnya kiki kye wandisembye okukola omukyala ng'onyiize nnyo? Kumuviira nengenda mulumu eddala. Bw'oyongera n'onyiiga ng'ova mu nju ng'ovaamu kye wakola. Alan Cruz gemanya Mr. Handsome ng'onoonyaako ku Instagram Alan Cruz official, Facebook Alan Cruz oba nfuna bulungi nnyo. Divoshi ku kamera kwali bulungi nnyo. Awe nnyini wenyoga okutegeeza nti gwe unfollowinga nti weebale nnyo okubeera ng'onfollowinga mwebale nnyo okubeera nga mwagala buli kyetuteekayo wano ku Celebrity Track. Tubadde ne Eddy Kenzo tubadde n'akaseera akalungi ennyo dakika zibadde ntono naye I believe gutwalamu ebyo by'owulira ebisobola okukyusa obulamu bwo by'owulidde nga tebikusanyusiza bisobola okukyusa obulamu bw'omuntu omulala. Alan Cruz gemanya subscribinga nyongera okwebaza omukyala Fabsham tyogamba otya kansubire big talent kigenda bulungi mukyala w'amaanyi oyo ya making sure nti enteekateeka zonna zonnene ku big talent zigenda bulungi n'omukulu okubanga emirimu gitambula bulungi naddala eri eno baffe bannamawulire atukwasaganya bulungi nnyo. Otherwise for now nyongera okutegeeza nti Matov Divosh Sad Divosh ku Instagram naye oba omufuna bulungi nnyo. Dickson Weiss wankutumiddeko nnyawo ku vision nti obulamu kansubire naye bugenda bulungi nnyo. Kushona designers be bakutuusako shona for ralero Tripai Overseas nabo tebatwerabidde bagenda maaso n'okubanga battekamu ensimbi okuba naffe abattitach batuvujjiridde nnyo mu show yaffe yate. Tripai bakwadde akasente bampadde miliyoni aga tonsabaako nebitugenda bbira banga zabirabo byabo bazikuwereddewo 2 ogalina waneeno nsi wano akasente kano nange wenjaga naye Kenzo njagala kwekyo kyennyini
Kwekyo ngambye naye kankuyimbiremu kana akantu Kenzo enensi tekwemazaamu akasente tekakwemazaamu tekakoza bintu bikyamu waako mwana Adamu kuba bali bokaterekera bakyamu katumaliriza soko onyikubiremu kavaasa kekasinga okunyumira nze enensi teneemazaamu duniya teneemazaamu tenkozesa bintu bikyamu yayo seego ya mwana Adamu kuba abamu muli bakyamu awo nagumizaawo muli bakyamu Zemba tano musibe bulungi mwera abantu shewedde Celebrity Track subscribe